Mbalamusiza nnyo abannamawulire abali wano. Okusookera ddala ndina ebintu biringa 3-4 byenjagala okwogerako. Ekisookera ddala wawaddewo oluvuuvuumo mu social media ku mitimbagano nga kiraga nti waliwo omwami we bayita Rugirwa Katatumba nga ye mutabani w'omugenzi Bone Mwebesa Katatumba nga alina passport gy'alaga mu mawulire nga passport eyo ya diplomatic myufu nga gamba ye yemuweebwa Ministry ya Internal Affairs. Of course abantu kyabakwatako nnyo nga passport ezo tezimala gagabwa wezityo ate n'ekirala tetumanyiiko ebitiibwa by'omwami ono byali nabyo ebimukkiriza okufuna passport y'engeri ng'eyo. So baali batuufu, abantu baali batuufu okwekubira enduulu paka bwe batutuukirira ku Ministry ya Internal Affairs okugezaako okulaba nti passport eyo tugifuna tugirabe oba entuufu oba si ntuufu. So we twagenda mu system yaffe twakizuula nti omwami ono passport gye yalaga mu mawulire si yiye. Tetumuwangako passport ya diplomat kuva tubeerawo kuva system ebeerawo. Twekebejja system yaffe bulungi nnyo ne tukizuula nti omwami ono mwami Rugirwa Katatumba twamuwa passport eya ordinary nga twagimuwa nga April mu mwezi gwa 10 2021 nga amaze okubuza passport ye enkadde ziri enkadde yali bba 15628 bwe yabuza n'agenda ku police of course n'afuna ekibaluwa n'ajja ne tumukolera passport eyo ng'omunnayuganda mulala yenna. Passport ya ordinary bulungi era nga expiringa okumala emyaka 10. Passport yeyo egenda kugwako nga mu mwezi ogwa 10 2031. So tetugabangako passport eyo eya emyufu eri omwami oyo. Passport eyo gye yalaga mu mawulire naffe tetumanyi gye yava kubanga family eyo tetumanyiko nti twagabako passport emu eri diplomatic era twagiwa omukyala wa mwami Katatumba nga diplomati. Omukyala oyo mama wa Rugirwa nga bamuyita Gertrude Katatumba mu capacity ye nga mukyala wa diplomat. Naye ne tugabangako passport eyo eri omwami oyo Rugirwa Katatumba. So abantu mwena tubategeeza nti tetumala gagaba passport ezo emyufu buli omu buli atuukirira tetumala gagazigaba. Luli nabagambako wano nti waliwo abannayuganda abaali bazisabye nga bagenze ku system ne ba-applyinga ne basasula n'okusasula nga baagala passport zino ziri diplomatic. Okusingira ddala abannayuganda abalinamuuko ku kasente nga balowooza passport eno kisinziira ku sente meka z'olina. So tekisinziira ku sente, kisinziira ku bitiibwa by'olina by'omu ggwanga. Era abantu bonna abakkirizibwa okukwata passport eyo basengekeddwa bulungi mu constitution ne mu act yaffe ya immigration. Njagala kuboogerako wano wansi. Ani asaanidde okufuna passport eno eri diplomatic? Bano be bantu wammanga be balina okufuna passport eno emyufu. Okusookera ddala president w'eggwanga ne family ye baweebwa passport eno emyufu. Ne tuddako awo vice president of course, ne tuddako awo speaker ne deputy speaker wa parliament ya Uganda nabo basaanidde okufuna passport eno etteeka libakkiriza okufuna passport eno. Ne tubeerako awo chief justice ne tuddako awo baminister n'abakyala baabwe. Minister tuba tutegeeza ba full cabinet ministers
ne state ministers. Then ne tuddakawo akulira public service, ne tuddakawo governor ne deputy governor wa Bank of Uganda, ne ba chancellors abakulira universities eza government, universities nga Makerere University, Mbarara University of Science and Technology, University nga Gulu University, doza tulina Kabale University, tulina Busitema eza government. So abakulira universities ezo nga ba chancellors ne vice chancellors bawe ba passport ne ya diplomatic. Ne tubeera kwawo n'aba abalamuzi aba Supreme Court, abalamuzi ba Court of Appeal n'abalamuzi ba High Court nabo bawe ba passport ne di diplomatic. Ne tubeera kwa aba permanent secretaries mu ministries, tubayita mu Luganda ba permanent secretaries aba testis abakulu abali mu ministries. Ne tubeeramu ne ba chairpersons ne ba deputy bawe aba permanent commissions nga bola ba electoral commission, chairperson wa electoral commission, public service commission, ne tubeera ne health service commission, judicial service commission, ne tubeera ne health service commission. Commissions ezo ze tuita public commissions, amnesty commission. Abo bonna ba chairperson babafuna passport zino emyufu. Nabo abakulira cultural institutions, ngaba kabaka wa Buganda, kabaka we Busoga, n'abalala bonna abali gazetted, abali recognized ne baba gazettinga. Tofubutukeyo omulundi gumu n'ojanja nze ndi kabaka wa kino nziki wekyetume oba waawa. Tulina okusooka n'okubanga ojja ne gazeti. Government erina okubanga ekurecognizinga ate nga yakugazetinga. So tuba twetaaga gazeti eyo okukola ki okupreparinga passport eno. Ne tubeera ne foreign service officers, of course. Bano bakozi baffe abakolera ku bitebe byaffe bweru wa Uganda, ne abaana baabwe abali wansi w'emyaka 18 ate nga babeera nabo eri ebweru. Kasita omwana banga abeera wano eno passport tagifuna. Tugabira abakozi baffe abakola mu missions ebweru ne tuwa n'abakyala baabwe n'abaana abali wansi wa myaka 18, kubanga tuba tukitegeera nti oyo ambassador n'abalala bwe batyo bye bagenda okukontrolinga passport eyo. Kasita oweze emyaka 18 n'okusingawo passport eyo ng'ekugibwako, akati ebitiibwa olina okubanga obyekukolerera, si taatawo oba maamawo okubikukolera. Abo be balina okufuna passport yaffe emyufu ya diplomatic. Kakati ne tubeerawo ne passport ey'okubiri, tugiyita service passport. Passport eno ya kiragala mukala ate ng'egula $40 eza sente. Eno ya diplomatic ya $50. Ya buseere kubanga tumanyi nti abantu nabo abazikwata si ba bulijjo balinamu. Naye eno eddako ya $40 era bano bamanga be balina okukwata passport eno. Sookera ddala ba chancellors abakulira universities eziri endala ezitali za government. Ngambyeko nga Islamic University, Uganda Christian University, Uganda Martyrs University, Cavendish University, Victoria, ezo zonna ezo bwezito. Abo bonna baweebwa passport zino eza kiragala. Walinawo bamemba ba parliament. Bamemba ba parliament nabo bafuna passport eno. Ne babeerawo abakozi ba government abakulu abakulira ebitongole ne departments nga bwolaba ba commissioners ngabo nabo bazifuna. Ne tubeerawo
neba aba members ababera ku bukiiko obwa permanent commissions nga public service nga health service commission nga electoral commission nga amnesty commission nga judicial service commission abo bonna bafuna passport ne ya kiragala. Wabeerawo ne archbishop we church ya Uganda omukulu tumuwe eno passport ne ya kiragala. Ne wabeerawo archbishop wa Catholic Church ne yafe ye Rubaka. Ne wabeerawo archbishop of the Seventh Day Adventist Church. Ne wabeerawo bwe tuyita patriarch of the Orthodox Church. Ne wabeerawo ne supreme mufti of the Uganda Muslim Supreme Council. Ne wabeerawo n'omuntu yenna minister gwasiimye gwa recommending minister wa internal affairs. Ya akati ne tusembayo nezino ezaffe za bulijjo z'abantu aba bulijjo zino eza bululu passport zino eza bululu ziri ordinary passport zino ziweebwa buli oli yenna ajja n'akakasa nti muna Uganda kasita oba nga oli muna Uganda nga olina national ID ate nga oli muna Uganda eno passport ekuweebwa. So kyolina okubeera nakyo national ID. Naye bw'oba tolina mbadde nkikatiza nti bw'oba tolina national ID oba yakubulako naye nga wamala okwewandiisa ate nga bakuwa kye tuyita NIN. Totya leeta NIN eyo naye bw'oba wabuza national ID card nga card tujja kuba tukukolera passport naye bw'oba tolina card physically. Era mbadde nkikatiza wano nti omuntu yenna n'atawanina omuna Uganda ajja kufuna passport ye nga talina national ID card nga alina NIN oyo mulina okumundopera ajja kufaafaagana naye kubanga Abannayuganda gye bali kasooba nga olina NIN yo gwe jangu ne NIN eyo ffe bwe tuteeka mu byuma byaffe ebyuma bino bikwatagana ekikola passport n'ekikola national ID tujja kuba tukutegeera nga tutaddemu NIN. So ekintu kikulu ye NIN. Ne recommendation letter ebbaluwa eno oba enokubanga evudde eri omuntu yenna alina national ID nga muna Uganda. Luli abantu baali batambula nga banoonya abantu okuba recommendinga nga banoonya ba manager, banoonya ba minister, banoonya ba headmasters ngabo tekyetaagisa kasita oba nga omuntu akurecommendinze alina national ID ate nga akumanyi bulungi akutegeera entambula zo tolina okunoonya manager gwe funayo neighbor wo oba mukwano gwo oba relative wo oba omutabani wo oba taata wo akurecommending tewali buzibu. Then tulina kasita oba nga oli wasomako oba oyagala profession yo tugiteeke mu passport olina okutuleetera ekiraga nti wasoma obwa dokita osoma obwa engineer osoma obusomesa osoma obwa lawyer ezo balo tuzetaaga tuziteeke ku system proving qualification yo. Abaana abato olina okuleeta birth certificate yaabwe nga eriko ne NIN oleete ne national ID y'omuzadde we. Wano twateekako ne passport naye waliwo abazadde abatalina passport ate nga baagala kufunira abaana baabwe passport. Tetugaana okubawa passport kasooba nga otuleetedde NIN oba national ID ey'omuzadde ne letter of consent. Letter of consent y'ebbaluwa ekkiriza omwana oyo gwe ng'omuzadde omuku taata oba maama. Omuzadde maama oba taata atuwandiikira ebbaluwa ng'agamba omwana nze taata oba nze maama w'omwana ono ate mukkiriza okufuna passport. Omu ku abo si nti olina okuleeta bombi maama oba taata kasi atuwandiikira ebbaluwa eyo gye tuyita letter of consent. Ne tubeera n'abaana bano be baadoptinga abaana bano be bakuza tozaala mwana oyo naye lwakuba olina omutima omulungi n'osanga omwana musanyu babies home ng'eyo n'osiima omukuze
omwana oyo olina okubanga olina ebbaluwa okuva mu High Court of Uganda eraga nti omwana oyo gwomukuza ate omufuna mu mateeka. Eyo ebbaluwa ogireeta netugigatako netukolera omwana oyo passport. Omala ekyo n'ogenda ku system n'osaba steps nyangu nnyo kasita n'oteekamu ebikukwatako n'omala n'osasulira. Oyinza okusasulira ku mobile money emitwalo 25 ordinary passport. Oyinza okusasulira ku mobile money, oyinza okugenda mu banka naye kasita olaba nti mu banka waliwo lines, sasulira ku mobile money ewuwo ewaka. Ekitegeeza oyinza okutuula ewuwo ku meeza n'osaba passport eno n'osasula passport eno n'okola ne appointment enkeera n'ogenda ku internal affairs. Nga maliza abafere twagezaako nnyo nga Ministry ya Internal Affairs okulaba nti abafere bafuuka lufumo, especially wali ku ministry. Naye nga bwe mukimanyi abafere babeera buli wamu. E Kampala tetusobola kubeera ku Nkrumah Road, tetusobola kubeera ku Nasa Road, tetusobola kubeera ku Dewington Road. Eyo gye batuula ne baferera abantu, bwe ba promising abantu heaven on earth, bwe bagamba nga bagenda ku processing passport within hours. So njagala kutwala omukisa guno Abannayuganda bonna abali eyo abandaba, muleme okuinvolvinga bano ababrokers mu matters z'okusaba passport, kubanga ekintu kyangu nnyo, kintu twagezaako okukyanguya. Togenda mu LC enaku zino, ogenda bugenzi ku system n'oteekamu. Bw'oba tomanyi kugenda ku computer, funayo omwana wo, mutabani wo akuyamba okujjuzaamu ebintu bino ku system. Togenda mu bafere. Tulabye cases abafere bwe basabye sente ziwera ddala akakadde kalamba nga basaba abantu bwe bakolera passports. So tetwagala bino kubeerawo. Kyokola ba avoiding. Bw'oba oyagala passport weeteremu information yo omala ojje ku office. Officers baffe balina uniform zaabwe kuliko n'amaanyo. Oyo officer wakusaba sente awo tujja kuba tufuna information eyo ng'otulopera. Naye bano abafere abatuula eyo mu kibuga n'eyo bweru wa ministry nga balimbalimba abantu kukola ki, nga balimbalimba abantu okufuna passport ez'amangu. Tubadde tusaba muleme okubaawo obudde. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Njagala kumaliza ne kino ekivudde mu director